Jako akawuwo. Florence Nakiwala kiyingi ngono ye minisita w'abavubuka wamu n'abaana asimya abavubuka abeegattira mu kibiina ky'abamwoyo gwa Uganda nga bano nno abawadde ebikozesebwa wabula n'abakubiriza obutava ku mulamwa ng'abasaba obutagoberera bantu abaagala okubawabya wabula bafube okwenywereza ku Katonda. Ono abadde awerekeddwako omukungu okuva mu kitongole kya Uganda Sector Foundation Nansusa Harriet akubiriza bano okwagala ennyo abantu be baweereza awamu n'okubawuliriza kuno ssaako okugondera amateeka baleme kwenyigira mu kwekalakaasa okuyinza okubayitira emitawaana. Mu bululu we twaliwo n'olaba omuntu akutte omupoliisi amuluma. Naye jjukira nti gavumenti eno ng'ejja waliwo abakuumaddembe 3,000 kati bali 3,000 be bakuuma obukadde 4 obwa Uganda. Naye mu mateeka gaffe omukyala tosobola kukakkana ku musajja muluma ku kifi. Minisita akyamudde abantu bw'asituse mu ntebe ye n'anyenya ku galiba enjole wakati mu kaweefube w'okulaga obumu bw'alina n'abantu be. Nansusa Harriet asiimye ennyo ssentebe w'abamwoyo gwa Uganda bano olw'omulimu omulungi gwe bakoze era bw'atyo n'abazaamu essuubi ng'onabasuubiza okubakwasizaako okubatwala mu maaso. Ate era bwe ntuuse wano tebaŋŋambye nti nzija wano neesanga nga we muli bangi ate mukulu Kisito n'agamba enkuba yabakoze bubi nti mwali badde bangi okusingako. Era bw'abadde ayogera n'agamba abasinga mu kibiina kino ba youth n'abakyala nange mbalaba ate nga ne puroguramu eno be bantu beeyagala. Ono asuubiza abantu bano nga bwe bajja okuweebwa ensimbi okuva mu banka y'ensi yonna okusobola okubakulaakulanya wabula n'abasaba okuzikozesa obulungi nga basomesa n'abantu abalala. Nti ekiseera ekitali kyawala nnyo bwe tuba tusobodde tuliko amaweero okubakwasa ceeki egenda okubatandisa emisomo naye ate si bwe bikoma bwe mumala ate nga tusaba. Naye bagamba nti bwe muba mutandise twetaaga accountability waliwo akyogeddeko. Bwe muba mukola tulina okujja okulaba biki bye mukola ate era bwe mumala mulina otulagako ate muleme kubeera balyaza amaanya. Tuli fenna musomese abalala ensi yaffe ekulaakulane. Umaru Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.